Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadige manya atuzo okulika nti tubaweereza naye tubasaba okulika nti musubscribinga, mulayikinga awamu n'okusharinga content waffe kituwa amaanyi n'enkizo okwongera okulika nti ate tubaweereza. N'olunaku olwaleero tuzo okulika nti tukuba tochi mu kisaawe kya byabukulembeze, mu kisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda. Amawulire mangi nnyo agatambulira awo naye okusingira ddala ekikute headlines oba omutwe omukulu mu mawulire kati mu byobufuzi bye Kampala Uganda bwe buli bw'enguzi obufumbekedde oba oli awo mu institutions za government, n'ekisingira ddala okunnyamiza nti n'agamu ku masiga amanene aga government nga parliament abakulembeze beesongamu ennwe nti gundi mmwe mugabana zino na zino, gundi mmwe muli enguzi, gundi mmwe mukozesa mugabana ensimbi y'omusolo mu bumenyi bw'amateeka. So ebyo byonna bye bitambula naye nga sparking point oba gye twandiyise sparking point y'amawulire gano gonna yavaayo ndowooza oluvannyuma lw'abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform okuvaayo ne basanguza ensonga nti oba oli awo omukulembeze waabwe oba deputy president w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu Mathias Mpuuga oba oli awo y'omu kwabo be bagamba nti balina ssente z'omusolo ze baagabana. Kino nno kyaleetera abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform okuvaayo bukubire ne bakola meeting n'omukulu Mathias Mpuuga gye yatuuliramu ddala. Meeting eno oluvannyuma lw'okwamuka abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform okuviira ddala ku president w'ekibiina yavaayo n'akola statement n'agamba nti deputy president wange omukulu Mpuuga oba oli awo waliwo ebibungeesebwa nti balina ssente ze baagabana, naye n'agamba nti twogerezeganyiza naye n'agamba ssente ezo ebyaddala kituufu zibadde zizze nga bagenda zituwa nga service award naye mbadde sinnazifuna. So mu mbeera eyakukola statement eyo abakulembeze b'ekibiina okuviira ddala ku president n'aboogezi baavaayo ne baadressinga public mu nsonga ezifaananako bwe zityo. Naye ate meeting olwaggwa twalaba Mathias Mpuuga ng'olulimi lukyuse oba oli awo zino statement abakulembeze ze boogera ng'ate ye tayogera lulimi lwe lumu nabo. Era ne tulaba banne nga Abedi Bwanika ne bavaayo nga bakaawo okukira omususa bo ne bagamba nti oba oli awo obukulembeze bw'ekibiina ki National Unity Platform bagezaako okulwana abakulembeze baabwe n'okutattanya erinnya lyabwe. Era n'agamba nti bagenda kukkiriza kulabika nti basiga ttoomi ku mannya g'abakulembeze Buganda beeteeketeekedde ebbanga nga Mathias Mpuuga. So sente zino nno ezaavaako akabasa ezaagabanyizibwa yali biliyoni 1.7 era nga zaagabanyibwa ba parliamentary commissioners bo bagamba nti yali service award, naye abantu bonna n'abatunuzi b'ensonga bababuuza nti sente mwazifunira mu tteeka ki, mwazifunanga baani? Kuba tujjukira nga parliament ebiseera ebyo yasiima ba former speaker era bo ne basalawo nti bagenda basiima na mmotoka. Mpuuga ye yagamba nti naye service award y'okusaavinga obulungi nga leader of opposition emyaka 2.5 era ne ba parliamentary commissioners bano muze sente ezo ze baali bakola ki beegabanya, era nga ne speaker wa parliament Anita Mongi y'omu ku baafuna ku sente ezo akawumbi akamu obukadde 7. Mathias Mpuuga y'omu ku commissioners bano no commissioner omulala baali bamuyita Solomon Serwanyi wa Bukoli County, omulala Esther Afoichan woman MP Zombo district, then ne parliamentary commissioner omulala eyagabana ku sente zino ye Prosi Mbabazi wa Lubanda district. Bano nno baafuna bina wekitiibwa Mathias Mpuuga n'afuna obukadde 5 mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So bwe tulabanga parliament n'amawulire agavaayo ssaawa zino ga buli bwanguzi n'abakulembeze okwesongamu ennwe, n'olunaku olw'ejjo ekitongole ekinoonyereza ku misango mu poliisi ekya CID kyavuddeyo ne kigaa nti waliyo ababaka ba parliament 3 be baakwata era babakwata ku lunaku lwali lwa Mande. So okwennyonnyola kwabwe bwe kutammuka bulungi eri abakulira ekitongole kino ekya CID ne babasigaza mu nkomyo oba mu buduukulu bwabwe okutuusiza ddala lwe banaabasimba mu maaso g'omulamuzi babitebye. Mu babaka bano kuliko omubaka omukyala
owa Lwengo district Sisse Donisia Namju y'omu ku be bayina era ssaawa zino akyakuumibwa mu kaduukuli ka poliisi. Omukulu Yusufu Mutembule ono wa Bunyole East akyali wali mikono gya poliisi emuyina. Paulo Akamba owa Busiki County y'omu ku babaka be bayina. Naye nga poliisi enkya leero evuddeyo negamba nti n'ababaka abalala 10 twabawandiikidde bajje oboolyawo tubabuulirizeeko ng'era we baayita bali abasatu. Kigambibwa nti oboolyawo n'abakozi bangi nnyo abali mu ministry ya finance abali awo abeenyigiranyigira mu kumpanya okulabika nti batetenkanya bajeti y'eggwanga nga beenyigiramu ekyabwe bagabane mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So mwami Museveni nno ayina speech gye yakola nga addressinga parliament nga bw'akikola buli mwaka n'agamba nti waliwo amawulire g'abadde awulirawulira naye nga tagakakasa eri ba MP n'abakozi mu financial ministry eyo nga balina ssente oboolyawo ze batetenkanya ze baagala okulabika nti basomola n'okwenyigiranyigiramu mu budget eno bamale beetoolereko ekyabwe. So President Museveni mu speech gye yakola yagamba zaali rumors naye kati ate nafuna obukakafu. Abantu ne beebuuza nti President Museveni ku luno agenda kuluma. Naye ate abazze bagobera President Museveni mu sagaazi ez'enjawulo ez'obuli bw'enguzi avuddeyo nga bagamba nti nga ateekawo eddoboozi eryo ekkambwe initially nga wano ebintu byakagira era abamu ne babakwata ne babasimba mu kkooti naye oluvannyuma lwa byonna tubalaba nga babakola ki babata. Saga eyakaggwa wano ey'ekkalamojja twagirabanga oboolyawo waliwo baminisita abaasimbibwa mu nkomyo mu bamu ku baminisita benzijukira kwaliko Agnes Nanduto ono yali minisita w'ekkalamojja eyo, Mary Goretti Kitutu omu era n'abanene abamu ku baalabikira mu nsonga ezo ez'okubulankanya ensimbi z'amabaati in fact ne ssente z'abantu b'ekkalamojja eyo abawejjere. Agamu ku mannya agaalabika nno manene nga Speaker wa Parliament Anita Amongi naye twamulaba Prime Minister. Kino nno kyaviirako ensinga UK, ensinga United States of America, United Arab Emirates okulabika nti abantu bano babateekako envumbo. Speaker y'omu ku baalugenderamu ebintu by'oboolyawo ne babibobwa n'obutaddamu kulinnya mu UK, America ne United Arab Emirates. Then ne baminisita abalala awo Mary Goretti Kitutu, then Agnes Nandutu nabo babateekako envumbo. So kakati abantu kye beemulugunya ku luno mwami Museveni gana amawulire agatambula ag'enguzi etabuse mu paliamenti ku luno agenda reactinga atya kubeera bulijjo tubalaba nga babasiba ne babakwata ne babata ku bbeiro ebintu ne bikoma awo. Major General Jim Muhwezi naye we tuddirayo ddala emabega erinnya ly'oboolyawo lyalabikako mu bantu abaabulankanya ensimbi y'abalwadde ba Mukenenya. Okitegeera era naye ne bagira nti kooti biki ne bituuka ku extent n'essaawa zino bw'abanga ali mu kabineeti y'omukulu kyennyamiza bo kye beebuuza nti ku mulundi guno President Museveni anaabaako kyakola ng'ebbanga lyonna bizze bibaawo wabula ne bibulankanyizibwa biti ne bisirika. So Bannayuganda batunudde n'eriiso eryenkaliriza naye ng'omu bataddewo akazito Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ekya Nuupu bagezezzaako okulabika nti bakola ki basimba ekkuuli era ziri obukadde biliyoni emu mu obukadde 7 ezagaba ba parliamentary commissioners ze baagabana zaaleeta olutalo lw'amaanyi mu kibiina kya National Unity Platform. Deputy President w'ekibiina wano mu Central owa Buganda Region omukulu Mathias Mpuuga ssaawa zino takyasobola kulabika nti atuula ku mmeeza y'emu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu baayawukanira ddala mu nsonga zino naye nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yagamba nti tagenda kulabika nti ava ku core values and principles z'ekibiina okulabika nti discipline kintu kikulu nnyo. Enguzi bagivumira ne sekuvumirira kuba enguzi bimu kubireetera amawanga okufuukira ddala amalebe amawanga obutakula olw'ensonga nti ssente ezandigenze ne zikola ebyo bannansi bye beetaaga ng'amalwaliro nga ebyenjigiriza okubiteekamu omusimbi oguwera oboolyawo nga okubaakinga sectors ez'enjawulo ng'eza agriculture sectors nga
iza transport ezengudo okuzizimba ebintu byonna ne bisikatira biva ku buli bwanguzi buno abantu batafuna service. So President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti bagenda kulabika nti bakkiriza mbeera ezifaananako bwe zityo mu kibiina kyabwe. Era yakola statement nga bali ekavulaawo n'agamba Eddie Mutoyo kyali wange we twazirunda naye erinnya lye bwe lirabikira obuulyawo mu buli bw'enguzi n'ebintu eby'obumenyi bw'amateeka tewali gwe tugenda kunyigira ku liiso. So Mpuuga olwamala okunenyezebwa twalabanga ate abasajja be ba Bedi Bwanika ab'okukido bakaawo okukira omususa abasajja nga Medali Lubega Sseggona nti yakola statement nti Mpuuga ne bubandi muwadde obuwumbi obuweru obubiri obwo busente butono nnyo mu ngeri y'okudaala oba oliawo bannannuupu ne bannankyukakyuka gye balaba nti yali nsonga yakkudaala nakubalaatira mu nsonga ziri sensitive. So era twabalaba nga bavaayo ne bagamba nti Bobi Wine ekigendererwa kye kyakuttattana mu kulembeze waffe Buganda gwezimbidde ebbanga era ne Masaka todda ne bafunayo ebivubukavubuka ne bivaayo n'ebigambo nga biwanda nti Bobi Wine tajja na kusala lwera. So Bobi Wine omukungu omu Mungu gwe yajjulula yabaleetera okulabika nti basinkanako mu kuziika era Bedi Bwanika wakati mu bukaawo obw'ekika ekyawaggulu yatunula mu maaso g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuwandira ebigambo n'amugamba gwe n'abantu bo muvuma abantu baffe mubatatana mubatyoboola abantu bano tubazimbidde ebbanga ddene nnyo n'atabukira ddala era kyaleetera omu ku bamulekwa mu kuziika okwo okujja okumusikako akamansukira nga Bedi Bwanika atabuse entuuyo bwe zimuyitamu ne tugamba bannange. So tani yatuuka nga yamukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okubaako obubaka bwatuusaako eri abakungubazi. So yakozesa platform eyo yennyini okwogerako n'abasajja bano ba Mpuuga ba Bedi Bwanika n'agamba Bedi Bwanika byonna obyogedde nti tulwana abakulembeze bammwe oba oliawo be muteekeddeteekedde ebbanga n'agamba nze Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nammwe kennyini tuzze oba oliawo tubalabirako mu by'obukulembeze wano Kampala Uganda amutu inspiringa tubalabirako musiga ekifaananyi ekirungi eky'obukulembeze. So gwe bw'ogamba nti ate mu kaseera kano simanyi Mpala na Mpuuga n'okumusuula wansi oyo gw'oyogerako ye Deputy President wange ow'ekibiina ki National Unity Platform mu Buganda Region saakoma okwo olw'obusobozi bwe n'omukwano gwe muyinako ne credentials ze mulabamu ez'obukulembeze namu ekifo ky'obwa leader of opposition office gye yamalamu emyaka 2 n'ekitundu gwa Bedi Bwanika ssebo gw'ovaayo n'ogaa nti saagala era mulwana bwe namujja ku kyabwa leader of opposition olwa dynamics z'ebyobufuzi okukyukakyukamukko n'okuguluminga abakulembeze abalala nalonda Joel Ssennyonyi naye asaavingeko emyaka 2 n'ekitundu egyo egisigaddeyo wabula olw'okuba nti Mpuuga nali mulabamu obusobozi n'obuweereza era namu ekifo kyabwa parliamentary commissioner agira asaavingirako kakati sebo bw'ovaayo n'ogaa nti omuntu oyo simwagala ekigendererwa kyo kiba ki? So mu mbeera ezifaananako bwe zityo bayawukana era in fact ebimu ku bigambo Bobi Wine bye yayogererawo wennyini yamugamba nti muli bakulembeze be tuzze tulabirako era twabayite makerere kavule tutuule mu nsonga zino internally naye gwe olabidde ddala nga wano wooteekeddwa okulabika nti oleeta ensonga zino zetwandigonjoledde munda nga ffe abakulembeze abatwala ekibiina kino tulina abantu abatulabirako naye ate ensonga bw'oyagala tuzigire nga aba stage ya boda olaba n'aba stage ya boda bennyini balina oba oliawo obukulembeze obubakola ki obubatwala ne batuula mu yafeesi newankubadde nti abamu oba oliawo batabuka ne beeyisanga baanirule ne beeyisanga bawuliganizi ne bakubaganiraawo n'okwewanyisiganya ebigambo ku stage newankubadde nti baba n'obukulembeze oba oliawo bubakola ki obubatwala kati ate naawe ow'ekitiibwa gwe tubadde tuwa ekitiibwa Bedi Bwanika bw'otyo bw'oyagala twanje ensonga z'ekibiina. So oluvannyuma lw'okwamuka mu mikolo egyo egy'okwerekera omugenzi Bobi Wine yadda e Kampala then Mathias Mpuuga na Bedi Bwanika baasigalawo era twalaba omukulu wa Bedi Bwanika ng'ayimiridde ku shedi oba mu maka g'omukulu Mathias Mpuuga n'awanda omuliro n'agamba Bobi Wine tumugobye n'ewaffe tetwagala basiyazi n'agamba ez'ovulo bateekamu pampa n'ewaffe tadda ebigambo ne biba bingi nnyo
okisegeera mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye ng'ebyo byonna byava ku buli bwanguzi ne ssente oba oli awo ze bagamba nti zaagabanyizibwa nga teziri mu mateeka, ng'oba oli awo abazifunye tebateekeddwa kuzifuna, nga bababuuza mwazifunidde mu makubo ki? Amakubo si matuufu, amakubo makyamu. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo, Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bakulembeze abasitudde amaloboozi mu kulwanyisa obuli bw'enguzi n'obubi bwonna obubufumbekeddemu n'obulabe bwe buyinza okutuusa ku ggwanga. So Pulezidenti Museveni naye essaawa zino yavuddeyo, so katulabe ebintu bino gye binaakoma. So ekyenguzi bwekyo bwe kiyimiridde. So nga tufundikira era tugenda kutunulako ne Bobi Wine, kuba recently awo ku lunaku olwa Monday Bobi Wine yavaayo naggulawo essomero eriyitibwa National Unity Platform School of Leadership, essomero ery'obukulembeze erigenda okusomesa bamemba ba NUP obukulembeze. Bobi Wine yavaayo n'akola statement emabegaawo n'agamba, munnange nze siri munnabyabufuzi wabula ndi mukulembeze. Abantu abasinga tebategeera makulu gali mu statement eyo. Omukulembeze nno yaba atya? Omukulembeze oyo omuntu alondebwa abantu democratically ne bamulonda numbers nnyingi ne basalawo nti abakole ki? Abakulembere. Wabula bw'atuuka mu kifo ekyo kye bamuwadde n'afuuka omuweereza nga banaakulembera bukulembere awamu n'okubaweereza n'okutuusa amaloboozi gaabwe. Kakati oyo ye mukulembeze. Kyokka ate ekyawula omukulembeze ku mufuzi, era y'ensonga lwaki Bobi Wine yakola statement n'agamba nze siri mufuzi, ndi mukulembeze. Omufuzi oba oli awo naye basobola okumulonda obulunzi nga bamutaddemu obwosigwa, wabula bw'atuuka wali ate n'afutubbala ku bantu. Abafuzi ebiseera ebisinga ate batera okufuuka bannakyemalira. Nti ekifaananyi ky'obukulembeze n'obufuzi tusobola okukirabira mu maka. That's why omuntu bwe yeenyigira mu by'obufuzi byonna batunuulira nnyo ezimu ku credentials ze batunuulira. Omusajja oyo mufumbo, ye bw'aba mufumbo amaka ge gayimiridde gatya? Bateredde entende ne mukyala we n'abaana be bonna nti ye oyo ndowooza ali ttiiki mu aspect eyo bwetyo. Ate oli bw'aba nga talina maka oba oli asobola okuba ng'alina amaka nga naye enneeyisaayo oba oli awo n'abantu be waka bamwekokkola okuviira ddala ku mukazi we, oyo n'aba mufuzi. Era bwe mumuwa eggwanga asobola okulifuga ng'era bw'afuga ewaka. Abafuzi mu maka be balabika batya? Abafuzi mu maka be bataata bakomawo waka okuviira ddala ku maama n'abaana ne babuna emiwabo. Tibannange taata wammwe akomyewo, bw'aba alina akabooda kano kawiriwiri kajjirako bakawulirira muli baba abaana baakateeka mu matu. Tibannange taata akomyewo, ababuuse ebikomera ne bayingira, abakozi batya, maama yeetereezezzaawo. Obuyinza bwonna obwenkomeredde ne decisions zonna mu maka ago ag'abakulembeze ziba za taata. Wabula bw'osanga ate amaka no ag'abafuzi obuyinza bwonna obwenkomeredde buba bwa taata. Wabula ate bw'osanga amaka nga galimu mukulembeze nga si mufuzi, taata abeerawo ye kutunulira bintu we butambudde, akkiriza okugabana obuyinza. Kuba maama ono ebiseera ebisinga yabeera n'abaana ennyo n'amuwa obuyinza. Kakati maama bwe bagenda nga n'abaana bakulaakulamuko mu myaka, abaana ne batuuka ekiseera nga balina ababayita babaaba, ne maama akwata obuyinza obwo n'atoolerako ku babaaba bano wakati mu kweyambayamba mu kulambika abaana bano ku butya bwe bagenda okutambuza family. Kati oyo ye mukulembeze. So n'ebyobukulembeze wano omuntu eyandiramudde obulungi eggwanga ye muntu avaayo nga mukulembeze n'alonda centralized system of administration nga ye aliwo okucekinga nti minisita wa kino okoze otya. Era akamu ku kabonero akalaga nti eggwanga liyina mufuzi si mukulembeze ze nguudo okw'omuggukamu ebituli. Bannansi ne bavaayo, bannange tusaba pulezidenti otuyambe, bannange ng'enguudo zirimu ebituli naye ng'ate oba oli awo waliwo minisitule etwala eby'enguudo ne batatunulira minisita wabula ne batunulira pulezidenti. Kye kimu ne mbyenjigiriza.
ebyenjigiriza bina minister naye mu ggwanga eririmu omukulembeze omufuzi nga teri mukulembeze ebyenjigiriza bwe bijjamu omuguzo bano era baddukira wa president bannange tuyambe abaana waffe tebalina bizimbe mu basomera abasomesa bannange beesuulayo gwa naggamba omutindo gwabwe gwa kibogwe bonna bareportinga wa mukulembeze wa president ow'oku ntikko kyekimu n'ebyobulamu bantu balwadde kituuka n'ekiseera ng'abantu bwe bafiirwa ku kyalo ez'obuugi buno ze basonda abakungu bwe banaanywa era bazisaba mukulembeze wa ku ntigo oba president so kabonero akalaga nti oyo aba mufuzi wabula taba mukulembeze w'abantu so Bobi Wine ndowooza by'ebimu ku bimuleetedde oba abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform by'ebimu ku byabaleetedde okulabika nti bazimba essomero lino litendeke abakulembeze abanaasavinga kuba omukulembeze ebimu ku bye bayigayo kwe kulabika nti babateekamu omwoyo gw'okwagala eggwanga lyabwe by'ebimu ku bisomesebwa abakulembeze babateekamu omwoyo guli ogw'okulabika nti baba baweereza baba basavanti olw'abantu basavanti baabo abaabalonda era nkakasa bulungi nnyo nti kugamu ku bakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform abanaasomerayo oba abantu bonna abanaasomera mu ssomero lino by'ebimu ku bye bajja okulabika nti bakola ki bababangula oba babayigiriza mu mbeera ezifaananako bwe zityo so Robert Kyagulanyi Ssentamu ono akoze ebintu bingi nnyo ekibiina kino ekya National Unity Platform tekiweza myaka 5 nga kiri mu active politics naye bwe kiba nga kisobodde okuggulawo essomero lino era abantu bangi nnyo abawa credit ekibiina kino n'abakulembeze baakyo bibiina bingi nnyo nno ebimaze wano e Kampala emyaka egikunukkiriza 40 naye nga tebalina na headquarters zaabwe ziri permanent nga bali bapangisawo bupangisa ebimu bigenda myaka 5 nga DP nabo tebalina oba oliawo kitebe kyabwe bwe basangibwa bapangisa bupangisa naye ekibiina ekitanaweza myaka 5 nga kirina headquarters ezirabika obulungi nnyo ezitudde awantu ewasava ddala ng'Emakerere Kavule wano e Kawempe watudde ekibiina kya National Unity Platform so kiraga nti oba oliawo abakutte mu nkasi y'obukulembeze bw'ekibiina ki National Unity Platform balina gye batwala obukulembeze ng'ate kino kijja baleetera abantu bangi nnyo okubassaamu obwesigwa n'okuyimirira nabo babawe entebe y'eggwanga ennene oba oliawo bino bye bakoze mu kaseera akatono babimplementing oba babikole nga babawadde obuyinza obwenkomeredde okukulaakulanya eggwanga Uganda nga bwe bagezezaako okulabika nti bakulaakulanya ekibiina ki National Unity Platform so amawulire bwe gato bwe gatambula mu kisaawe kya byabukulembeze mu kisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda Ganja Fad gemannya Credible Media UG gwe mukutu tubasaba okulabika nti musubscribinga mulayikinga awamu n'okusharinga content waffe. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.